Olubereberye essula 35. Katonda n'agamba Yakobo nti golokoka oyambuke Beseri otuule eyo. Ozimbireeyo ekyoto eri Katonda eyakulabikira bwe wadduka amaaso ga Esawu muganda wo. Yakobo n'alyoka agamba ab'omu nnyumba ye n'abo bonna abaali naye nti, muggyeewo bakatonda abalala abali mu mmwe, mwetukuze muwanyise ebyambalo byammwe, tugolokoke twambuke Beseri. Nange ndizimbira eyo ekyoto eri Mukama, eri Katonda eyanziramu ku lunaku olw'okweraliikirira kwange era eyabanga nange mu kkubo lye natambulirangamu. Ne bawa Yakobo bakatonda abalala bonna abaali mu mukono gwabwe n'empeta ezaali mu matu gaabwe. Yakobo n'abikweka wansi w'omwera ogwali mu Sekemu. Ne batambula n'entiisa ennyingi n'egwa ku bibuga ebyabeetooloola, ne batagoberera baana ba Yakobo. Awo Yakobo n'atuuka e Luzi ekiri mu nsi ya Kanani y'e Beseri, ye n'abantu bonna abaali naye. Olw'omusanvu n'azimbira eyo ekyoto n'ayita ekifo Erubeseri, kubanga eyo Katonda gye yamulabikira, kubanga eyo Katonda gye yamubikkulirwa bwe yadduka amaaso ga muganda we. Debola omulezi wa Lebbeeka n'afa, ne bamuziika emmanga wa Beseri wansi w'omwera, ne bagutuuma erinnya Aloninakuusi. Katonda n'alabikira nate Yakobo bwe yava mu Padanalamu n'amuwa omukisa. Katonda n'amugamba nti erinnya lyo Yakobo, erinnya lyo tokyayitibwa nate Yakobo naye Isirayiri lye linaabanga erinnya lyo. N'amutuuma erinnya Isirayiri. Katonda n'amugamba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna, oyale weeyongeranga, eggwanga n'ekibiina eky'amawanga biriva mu ggwe, ne bakabaka abaliva mu ntumbu ezo 12, n'ensi gye nawa Ibulayimu ne Isaaka ndigikuwa ggwe n'ezzadde lyo eririddawo ndiriwa ensi. Katonda n'ava gy'ali n'alinnya mu kifo mweyeyogerera naye. Yakobo n'asimba empagi mu kifo mweyayogera naye, empagi ey'amayinja, n'agifukako ekiweebwayo ekyokunywa, n'agifukako amafuta. Yakobo n'atuuma ekifo Katonda mweyayogera naye erinnya lyakyo Beseri. Ne bava mu Beseri ne batambula. Baali babulako ekiseera batuuke Efulasi. Laakeeri n'ayagala okuzaala n'alumwa nnyo. 17. Awo olwatuuka bwe yali alumwa nnyo, omuzaalisa n'amugamba nti totya, kubanga kaakano onoozaala omwana ow'obulenzi. Awo olwatuuka obulamu bwe bwali nga bunaatera okugenda kubanga yafa, n'amutuuma erinnya lye Benoni. Naye kitaawe n'amutuuma Benyamini. Laakeeri n'afa, ne bamuziika mu kkubo erigenda Efulasi, ye Besirekemu. 2. Yakobo n'asimba empagi ku malaalo ge. Eyo ye mpagi ey'amalolo ga Laakeeri ne leero. Isirayiri n'atambula n'asimba eweema ye ng'ayise ku kigo kya Ederi. Awo olwatuuka Isirayiri bwe yali ng'atudde mu nsi eyo, Lawubeeni n'agenda n'asula ne Biira omuzaana wa kitaawe. Isirayiri n'akiwulirako. Batabani ba Yakobo baali 12. 23. Abaana ba Leeya, Lewubeeni omubereberye wa Yakobo, ne Simyoni, ne Leevi, ne Yuda, ne Isirayiri, ne Zebbirooni. Abaana ba Laakeeri, Yusufu ne Benyamini. N'abaana ba Biira omuzaana wa Laakeeri,
Ddaani ne Nafutaali. N'abaana ba Zirupa omuzaana wa Leeya, Gaadi ne Aseri. Abo be batabani ba Yakobo abaamuzaalirwa mu Padanalamu. 27 Yakobo n'ajja eri Isaaka kitaawe mu Mamule mu Kiriyasulaba ye Kebbulooni, Ibulayimu ne Isaaka bwe baatuulanga. 28 N'ennaku za Isaaka zaali emyaka 108. Isaaka n'atta omukka n'afa, n'atwalibwa eri abantu be ng'akaddiye, ng'awezezza ennaku nnyingi. Esawu ne Yakobo abaana be bamuziika.